Anange. Sawa dino agali ku muliraano e Kenyaawo n'okwongera okuba eriisa evainuma ku mugenzi Raila Odinga. Sawa dino omukolo gw'okwongera okusabira omugenzi ono guva kubaawo wale mu kisaawe ekya Nyayo National Stadium mu Nairobi, era nga bingi byogeirwa ku mugenzi Raila Odinga nga ni president wa Kenya William Ruto ava kuvaayo yamutendereza nti ono okuva we basinkana naddala ku nsonga by'obufuzi abayire musaada wa mazima ino nti musaada gwatajja kwerabira era amuviire ku mukaseera akazibwe ino nga tiyeeteeseteese nti ajja kuviirwako omuntu ali oti ni Raila Odinga, era yakoba nti Raila Odinga idda kwongera okuidukira mu byafaayo bya Kenya nti wali yesimba emirundi 5 nga tangula kuba president ai contribution ye ku bukulembeze bwa Raila bwa mwami William Ruto akoze kinene ino okuboneka ng'embeera eyongera okutambula obulungi. So yatendereza baba yasaba bannakenya okuba bayikaikamu nga baweekera omugenzi Raila Odinga. Nze mu nsonga eyo nenda ino nairala abaza wena yoga twego timubuulize nenda ino aliko tutulubwa busumbu yoga aliko mubuulize nekandogere yoga ngo mu nsonga eyo nsaba abazaire n'abantu abalina abantu baibwe bemuli related to basenga bakojja okukozesa obulungi olulimi kubanga olulimi lutonzi omukulu oyo eyafiire Odinga yali yakolimirwa latawe obambi aleme kuwangula bukulembeze Odinga nti tawangula bukulembeze mwaka gwa 1992 bali batyaime mu delegates conference omukulu ono yaida n'ogubinja ogw'abavubuka y'abavubuka baja balumba olwekobaano olwali lukubirizibwa babawe yamukoba ati mwana iwe bw'obanga oidye kwonoona byabufuzi byange wano nga nze najja okuzaala nga natandika okulwanirira ewanga lino nalwanisa president yeyasooka ni president Moi nkulayirira weeno idda kulwana aye ni bw'olikolaki tolifuuka ku president wa iwanga era alemererwa era bwe kibayire afiire nga tafuzeeko ekigambo kino bakimukoba mu 1992 latawa ayo kimukoze so mubanga mwogera nibwo banga onize otya omuzaire nibasonga bano bani naife ayinza okwogera ekigambo ku mwana obanga amunize ekigambo kyagema omwana so tusengedde ng'ebigambo bye twogera nairala eri abantu baife nabo ine kwoko kuliko waliwo omukazi gwe bata ku TV okwo bamusibira bwerere emyaka mingi bamusibira emyaka kumpi 30 yaba mwikomera yali motoka yali mu abayibi omulamuzi yamusalira ogw'okufa namukolimira omukazi ono yamukoba ati bwembanga nakikola ndakufa bwembanga tyakikola iwe mwoyo nansalira ogw'okufa ojja kufa nga nze tifiire mbw'omulamuzi yabaawo emyezi 8 yafa ono baja bamubikira mu ikomera ati mwino gwakuba nti yakufa yafiire kabiri bambye ensoni damugema yakoboba namukoba kyaki kuba omukazi ng'abayira adirira oyo aye bwe yansalira okufa nga ti kituufu afe mpozi ku nsonga ya Raila Odinga Honorable Rebecca Etwala Kadaga akyataddewo enjawulo ennyo ku baminisita ba President Museveni nti yasoose okubanga bw'atyo akungubaga awaayo bakuba okungubaga era tewanabeerawo omulala yenna so sikamaleyo Rebecca Etwala Kadaga message gye yakoze yanyikidde bulungi bantu ba bulijjo laga nti omukyala akoze message ng'asinziira ku Kingdom House mu ofiisi ye yaga nti omusaada oyo abayire musaada w'amaanyi kubanga baaliko naye ku mukolo ogwali ogw'okusonda ssente za Busoga University okulaba nga Busoga University basobola okugiwagira etambule bulungi anti wuliriza tekijjaawo mukolo gwe baaliko naye so Odinga abadde ajjanga mu Uganda ebiseera ebisinga ng'asinkana abakulembeze ab'enjawulo wadde eri abadde opposition wabula eno abadde nga mukuŋŋaanya atwala bonna era bali mukwano gwa Kabaka tukidi ndikwenda okutegeeza sebo omukulu so Kadaga akyataddewo enjawulo mu baminisita ba President Museveni omukulu leka nkwinongole omukisa gw'olina nti muli kwogera ku mugenzi aye nkoli wabanga wakayirayira engulu bajakukuba omulabo gwandikusekwire kyatali kutegeera ku baminisita ba President Museveni nti ow'ekitiibwa alitwala Rebecca Kadaga minisita wa nsonga da East Africa omwogedde bulungi
minisita wa nsonga da East Africa. Yeah. Kino ekyagwirewo kyagwire ku omu ku bakulembeze abakukunavu mu East Africa. Ate bwe onadduka Kyova obona ne yabaira atuuka n'okwogera ku nsonga eyo. Mulimu gwe. Kadaga gw'oli kwogera. Ogwo mulimu gwe. Soko ulize mwami. Tetulinawo minisita w'ensonga z'ebweru. Singa tufuna saawa eno singa tufuna obuzibu mu by'obulimi mu Uganda. Ani atuuka n'obulungi okwogera ku nsonga ku baminisita. Uliriza. Singa wagwawo ebigwati biraze olusozi lwagwa embaale ebintu byagwa olowooza ani ateeka okuvaayo ku baminisita okwogera. Olaba na ambasada wa Uganda mu Kenya tannaba kufulumya bubaka. Anti wulira nze kyeneza okukobera. Kadaga tumwenda ino n'okusingayo waakamubona. Ino atusula kuno. Ku mwoyo tekyo soko okuva n'olwaliro. Kadaga muvueko. Takitegeera. Agaba yamaze okuwayo condolence message. That is fine. It is okay. Aye muwagira. Kubayiwe kairo okutolanga sente eruyi ng'owaana luyi. Nze mwewulira. Muna eganga yona bwe n'olukiiko olwati yaime. Ng'olukiiko ono luli kukuba enkoto era nga luli kujja vuna ino eyatwala kaadi ya Nuupu. Bakati omwami eyatwala kaadi ya Nuupu. Mudyobole. Atunda akalulu. Mbwe akalulu bulwakola tinabanga ali bulungi nga kaguza Panado. Sokulu n'abantu bavira kati tujja kumugagira Mudyobole bali kwenda kuwagira ono gwe bayima kaadi ow'obuyumba. Mudofu kali kyetulina yatuzimbira otuyumba. Musajja yatukolera munaye baamu yatuzimbira obuyumba oganira galungi ino. Anti kati yatawo obubaasi buli awo bulungi ino bwatereza kitu. Wow. Wale ku Freedom Square. Balaba Freedom bavwaye baba. Mudofu. Era nze kwebaza baamu. Mudofu mu nsonga z'ebyobufuzi. Baamu mwebaza. Tulina kye tuyita okutunda like oba okuteekawo embeera eyongera okutunda erinnya. Okuyinikiza. Nti ekyo Abenaza Mudyobole yakiseetiize kyongera okutunda erinnya lye. Yes, adiwuliriza olaba saawa eno Mudofu olaba ekiri mu gundi olaba ekiri uliriza olaba ekiri emitiyana omukyalo oyo Proscovia ani oyo ow'emitiyana oyo omukyalo ali ku social media ndikumalirayo President Museveni omuntu gw'alina okimanyi nti ye yawadde omusajja oyo omwana yabadde ku Baba TV yamubuuziza ekibuuzo nekitunda era kati yatunda ku social media. Kati okubuza mumawulire wasoma ki? Waliwo okutunda ekyo. It is okay. Mumawulire gano mulimo guno gwetukola. Wasoma ki? Kubanga mawulire galimu wasoma ki? Kuba presenter kulekana ku muzira mawulire kugandika omusasi wago. Kubanga oyine bitu byogera nze nakulingira. Agandi bugarage ki? Mudofu. Wasoma ki? Nze kyendi kukubulira. Leero kobera ku musaado kino. Mu byobufuzi tosobola kwemera kulira kulizo abantu emiyoni eminu wakuba oti olene ya settings ngata oluchiko lona bweine lwabayo lukusaba baamu nga lukumugagira aide yesimbe era nga basimbyeko olwole okutunda wakuba oti olene ya settings tebakulimba lawe ekyo tebakulimba genda obuzeeko omuko wadde mu lukiiko lawo basawe abaana wadde bali baseerera baveeko bakulimba omusaada we ajja kuira mu kalulu ko